Kale omulungi ali ku special notes ku mukutu gwaffe guno gwa SML News UG nate nkwaniriza muli omutya bannaffe gye musinza okuweereza eggwanga lyaffe abali ebweru waalyo n'abali munda mwebala emirimu gye mukola kaseera kalungi abaana baffe baawumudde era njagala okwebaza abazadde mwenna abalwanaganye n'okusomesa abaana ne bamalako bulungi taamu eno mu Uganda okusomesa omwana kufuukidde ddala kwa kaweereege lutalo lwennyini era okusoma bwe kugenda wano bwe kuti nga tewali kikoleddwa kugenda kufuuka kwa balondemu naddala abaana b'abagagga abaavu bayinza okulemererwa okusoma olukoloddoli lw'ebisabwa abasomesa n'amasomero enneeyisa y'amasomero naddala ga private ebisabibwa kugamba okusomesa lifuuse nga katala amasomero ga private galinamu ka feeling akalaga nti gayamba buyambi omwana wo okusoma after all bakuyamba buyambi oluusi agamu balina n'abakozi abalina enjogera embi ddala kale njagala kubeebaza bwobanga omwana asobodde okusoma era okwebaza Katonda nti bw'aba amazeko taamu esooka akugabirire amaleko ne taamu ey'okubiri n'ey'okusatu mpolampola okusomesa tewali we kwali kubadde kwangu wonna kuba kuzibu naye tulwanagane nakwo mpolampola kale n'olwaleero nzize tunyumyemu mu mboozi yaffe ey'enjawulo mu special notes ku bintu ebingi byendaba mu ggwanga lyaffe naye olwaleero njagala kufuuka naamwatulira kubanga ennaku 3 oba 2 eziyise eggwanga lyaffe lyegatta ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'eddembe ly'abannamawulire the World Press Freedom Day olubaawo nga 3 omwezi ogwokutaano gwa buli mwaka. Uganda ng'amawanga amalala yajjukira biki byeyiseemu mu kutereeza eddembe ly'abannamawulire okubasobozesa okukola emirimu gyabwe okutaasa obulamu bwabwe. Ebimu ku bizibu ebiri mu kisaawe kino eky'ebyamawulire kye mmazeemu emyaka 25 bwe butategeerwa ne bannaffe ab'ebyokwerinda emirundi mingi mulaba abantu nga bafiirwa kamera zaabwe bannamawulire nga bakubwa nga batyoboolwa nga basibwa nga bagobwa ku mirimu nga bayiganyizibwa mu ngeri emu oba endala nga bayiganyizibwa abo bennyini abalina obuvunaanyizibwa okubataasa abantu bennyini abaweereddwa mu mateeka obuvunaanyizibwa okutaasa eddembe ly'abannamawulire. Naye olwaleero njagala kwogerako ku kisaawe ky'abannamawulire naddala bannaffe abalina emikutu mu ggwanga. Bannamawulire mu ggwanga lyaffe be bantu abasinga okusasulwa obubi, be bantu abasinga okubonaabona, naye mwana wattu ate teboogera nabo eddembe balwanirira ly'abalala. So nawandiika ku mukutu gwaffe ogwa X ku lunaku olw'abannamawulire olw'eddembe ly'abannamawulire nga njagala okunokolayo emikutu gy'ebyempuliziganya egisasula abantu abali mu kisaawe kino eky'ebyamawulire abalina zi rediyo, abalina zi TV, abalina empapula z'amawulire, abalina emikutu emirala tebasasula bakozi. Tulinamu abantu babika 3. Tulinamu abatasasulira ddala ng'otuuka butuusi n'obaawo ne baga nti Katonda ku lwaffenna na buli muntu ku lulwe. Ne tubaawo n'abo nga basasula kitono. Ne tubaawo n'abasasula obulungi. Waliwo kategori endala abaliwo okusasula. Bannamawulire bangi olw'okutya okufiirwa emirimu teboogera. Kampuni ezitasasula wano olwaleero zikulembera obutasasula bannamawulire mu Uganda ngenda zibabuulira. Abantu abatayagala kusasula bakozi ku mikutu waliwo ne wemmanyi nga tuli mu mwezi gwa kutaano ng'abakozi babanja ssente za Novemba ez'omwaka gwa 2022.
bannamawulire omutindo gwabwe gugwiridde ddala, empeereza yaabwe mu Uganda yonoonekedde ddala. Tewali wano muntu gw'omanyi mu Uganda alya nguzi nga munnamawulire. Naye ng'ekibaliisa enguzi eyo, abasinga kampuni ze bakolera tezibasasula, balina kujja mu field eyo gye bajja okusaka amawulire, ate gwe bazza okusakako amawulire n'oba nga gwoteekwa okubayimirizaawo. Mulamye ebikolobero nga bino mu baamawulire. Ekisooka, bannamawulire abawandiika ebyakalebule, n'awandiika ebya Swakaba naye ng'ekimu bimuwandiisizza bimuleetera ensimbi. Mulabye bannamawulire abapangisibwa nga bamasinare, ne bamupangisa akwogereko ebitajja, akuvume, awandiike ebitaliiyo, naye ng'ekigendererwa kye waliwo eyamusasudde nti genda omalewo Muyanga, genda omalewo kino. Mulabye bannamawulire abeeyisanga obubwa bw'oku kyalo, kagenda kalebeeta mukama waako buli wadda mukamanyi bwe kabeera, bw'ayimira ne kasitama, bw'atambula ne kasituka. Bannamawulire nga MP bw'aba alina omukolo ne bwe guggwa ku ssaawa emu ey'ekiro, asigalawo talina jadda, ne baleebeeta buli munnabyabufuzi, buli abeerawo bamuleebeeta, batambulira ku ono, batambulira ku oli, naye nga banoonya ki? 5,000, 1,000, 2,000 n'ebirala. Mulabye bannamawulire abalwanira emmere ku mikolo. Omukolo yenno bw'oguteeka n'ossaawo okwo ku mwenge, omukolo guliko bbiya, bannamawulire tebaagala guvaako. Mulabye abantu bangi abeerimbise ne mu mulimu gw'abannamawulire, masqueraders. Ekisaawe ky'ebyamawulire olwaleero kye kisinga okuba n'omuwendo gw'abantu abangi abeerimbika mu mulimu ogwo naye nga tebagukola. Masqueraders, impersonators. Mulabye bannamawulire be balinga be bawasizza, ng'aliko bannabyabufuzi baakolera, aliko ne bannabyabufuzi baavuma. Mulabye bannamawulire bakagwa ensonyi. Mulabye bannamawulire be bandiise olw'amabanja, looni, nga buli wamu bamubanja. Mulimu looni ennungi n'embi, nga waliwo gwe babanja ez'ennyumba, naye waliwo gwe babanja n'eza hoteeri ez'emmere. Nange mwandaba mu balooni ng'oli atadde mu bannamawulire be baateekamu. Yali munnamawulire ali Bungereza eyo, bwe yasooka okundaba nga ngenze wamuhooza, obwongo bwamugamba. Omanyi tulina abantu abalinga aboozeemu nga original person yafa ne boozaamu omulala. Obwongo bwamugamba nti Muyanga ekyamututte wamuhoozi kunona ssente. Shame upon you, I am beyond that one. One thing I've rejected in my life is allowing any politician of whatever standard to use their money to gag my peace. No, never. Njogera kyenjagala, akyagadde n'akyagala, atakyagala n'atakyagala. You cannot use money whatsoever to gag me. That's how I have lived. Gwoyinza okukitegeeranga. Nyenze byonna bigaana. Era engalo zange ziizino, Mukama ye mujulizi wange. Teziriimu siringi yonna kalubaatano kakibe kibe kabe nnusu nti eno ya Museveni yayita wano, eno ya Muhoozi yayita wano, eno ya Besigye yayita wano, eno ya Bobi Wine yayita wano. Waliwo n'abagamba nti Bobi Wine yansondera ssente nga nina omusango. Nedda, teyazimpa. Yasuubiza milioni 3 nga tuli yekaliro, na mwana wange okusonda ssente zikujja mukola fundraising ngenda kuwa milioni 3. Teyazimpa. Njogera muda, teyazimpa. Myaka giseewo teyazimpa. Nange saazi mubanja okuva lwe yayogera we yazisuubiriza. Ndowooza naddamu ne mukubirako essimu omulundi nga kojja, nga akubira kojja, nga kojja ebbanja waliwo abampaddeko, olina kyolina ku kyo wali osuubiza, naye mwana tofaayo, ne bikomaawo. Siddangamu kumubanja ate kati sizaagala, ne mwampita sizi kimu. Byaggwa, it's done. Because the moment you get politicians money, zikumalako emirembe and you can't talk. But what am I trying to show you? Bannamawulire abamu their wives or husbands or spouses of politicians, of civil servants, nga balina bye bakolera. Mwalaba wano
Pius Bigirimana, PS wa Ministry of wa Judiciary now, I think Judicial Service Commission or something of now, Permanent Secretary Judiciary. Yatwala bannamawulire mu kooti bamuwandiikako okumala kumpi emyezi gijo bonna ne bajjayo buli kimu naye nga kye bagenda kiri eki abayita ayogere nabo. Lwamafa Jimmy Lwamafa bamujjukira ne bawo Bay abalina omusango wa pension era Parliament ndowooza alina waali ayogera ebintu bingi mu Parliament omwena waali baabalyako ssente nyingi. So bannamawulire bafuuse ba machinery, bannamawulire bafuuse conduits eza buli kimu, bannamawulire bafuuse bakagwa ensonyi, bannamawulire bajjudde amabanja, bannamawulire bajjudde unprofessionalism, bakola mu ngeri eri unethical, bakuwandiikako ekintu n'okinoga naye Mukama Katonda ekyo kivudde neweewunya nga tomanyi gye kivudde. Bannamawulire bafuuse bakozi baabo abanyaga ku bantu ettaka, bannamawulire bafuuse bakozi b'abanyigiriza eri abanyigirizibwa. Yet the concept of journalism ereetera journalism okubanga batuyita the fourth estate eri nti abantu abafuga eggwanga the ruling class babera 5%. 5 the leaders of this country. Uganda has around 7,000 leaders, I think, bwendowooza bwobajjako ne bakyamani bero C1 ero C2 n'ebirala. That's when you make 3 million people. 3 million out of 48 million Ugandans, a very small percentage. So bakola ebintu nga bakozesa obuyinza bw'abantu abalala nga abafugibwa bali 95 ku buli 100. So it's 95% abaddira obuyinza bwabwe ne babugabana n'abali abakola 5% ne babanga bano baliwo ku lwabano. Omulimu gwa munnamawulire kwe kulaba nga bano abataano 5% batuukiriza obuvunaanyizibwa obw'abantu bano aba 95%, okulaba nti ebiva mu bafuga bituuka mu bafugibwa n'ennaku y'abafugibwa etuuka eri abafuga basobole okukola. That's why babayita aba watchdog, because it is presumed that journalists stand between the 5% of the ruling class and the 95% of the population, the citizenry. Bannamawulire bateekwa kugwa nnyo by training ku ludda luno olw'abafugibwa. Unfortunately bannamawulire kati bali ku ludda lw'abafuga. Era osoma emboozi z'olaba, sitole z'osomye, simanyi ku pulezidenti, bawandise ku sipiika, ku vice president, ku prime minister, ku kabaka, ku kyabazinga, ku bani bonna. All those stories you see and you read a lot of unprofessionalism. This unprofessionalism stems from bannaffe abatasasula. Manyi media ezisasula, kansooke mu kategore. Media mu Uganda ezisasula abakozi baazo zezo eza gavumenti. Bannamawulire bonna abakolera gavumenti mu ministry, munnamawulire wa ministry, munga mu New Vision, mu bitongole ebyo nga Bureau Commission, kuba nayo bannamawulire bawula nti ono omwogezi w'ekitongole kino. Bannamawulire bannaffe abo abakola mu bitongole ebyo, kale nga bamita communications officer oba public relations officer oba press attaché oba press secretary abakola president, abo basasulwa. So njagala kwebaza ebitongole ebyo, they pay. Ebitongole ebiddako kampuni z'obwannakyewa ez'abantu ssekinnoomu nga bannabyabusuubuzi si bannabyabufuzi zisasula. Privately owned media whose owners are businessmen are paying. Olutalo we luli nabe y'abantu be tulina mu kisaawe kino be bannabyabufuzi abalina emikutu, abo bo tebasasulira ddala. Nze nina omukisa, Mukama nnyambye,
nenkolera ebitongole by'amawulire bya bika bina. Nakolerako ekitongole ky'amawulire eky'Obwakabaka CBS emyaka gyonna, era nendaba kye bayita professionalism. Waliyo omwami nga bamuyita Robert Kasozi. Robert Kasozi yali pasonero wa CBS ebbanga lyennamala simanyi oba akyaliyo. Robert Kasozi yali amanyi kye bayita omukozi ng'amanyi munnamawulire, era ffenna abakola mu CBS twanyumirwa obulamu ng'otegera ssente z'onaakolera zisasulwa ddi, ziri mmeka, era gw'okola mulimu ki. Tulina wano ebitongole nga n'omukozi tamanyi ssente z'ateekwa kufuna, alizifuna ddi. We have them. Unfortunately, UBC is one of them. Tubadde nayo wano. Mpozi ng'ennaku zino yakyusizza, yalakubuuza mukwano gwange Morris Mugisha obanga bakyusaamu. UBC yayinanga abakozi abakera okutambula obutambuzi mu field bannamawulire, naye nga bo ngobuuza nga tebalina musaala, tamanyi kyafuna, talina kyasuubira, akera n'akwata kamera n'agenda mu field. Buuza nga abeerawo atya, aba agenze kweyiiya. Kamera zino nga ze bakwata ogenda okweyiiya. Era Pulezidenti Museveni bw'abadde aga nti UBC etereezebwe, nga mpulira nga naye oba bino abimanyi, simanyi oba eteredde. But by the last time I knew what was happening there, UBC, Uganda Broadcasting Corporation, the leading state broadcaster in Uganda, was one of the worst in terms of staff welfare, especially to journalists in the field. Nga tebalina contracts, tesasula, tomanya lwoli, tebagereka musaala, tomanya biddirira. So nafuna omukisa gw'amaanyi okukolera media house si ya munnabyabufuzi, si ya muntu, ya kitongole, because CBS belongs to the institution of Obwakabaka bwa Buganda. I enjoyed it, I got experience, it was professional. Omanya ddi lw'otuuka, omanya kikyokola, okikola ddi, okikolera wa, kikyo, there is proper evaluation. Wenafuna n'omukisa ntogamba nti Muyanga si musoga, nti yes musoga. Ate omusoga asoma atya amawulire g'Oluganda ku CBS? Nagasoma paka lwe nakoowa. Nasoma nga amawulire g'Oluganda ku CBS. Because for them it was equal opportunity. Kukuwa mukisa kukola eggwanga lyo, eddiini yo, gy'ova tebimataringa. Ekisooka kyokola wakisoma, nali nasoma. Kyokola okisobola, nali nkisobola. Are you available? Nali wendi. Era abasajja nga ba Abe Mukiibi, ba Robert Kasozi, bakawooya mwebe, bandiwala nakiwanuka, mwami Godfrey Male, bamukyala Aisha Nakalema, and later ne bamukyala Sematiko, the late Aisha Sematiko. Batuyisa bulungi, bamwami Joseph Kafumbe, ne batutendeka Kaddu Mukasa Sozi. Professional way of doing work. You know what to do, where to do it, when to do it, and what to be paid when you do it. Kati genda ku ndala owulire. Waliwo ey'omu ku Bwakabaka obumu bw'ekisajja kugera mu Western Uganda ne TV bagitunze nga tebasobola girunning. They can't pay. Bwe batunze n'abakozi tebasasuddwa. So nafuna omukisa. Bwe nveeyo nenkolerako ku station eya munnabyabufuzi. Nakolera bannabyabufuzi babiri TV zaabwe ne radio. Nakolera ya CBS eya Nabeeta ne Mulaba asasula katono nnyo. Nabeeta, Igeme, Nathan katono, bali basasula katono. Era nako oluvannyuma twali quite unprofessional. But later on progressinga nga bagenda bafuka nenga basasula nenga process of evaluation yokola kibishinga tebirikiriya bulungi basasula nenga si regularly basasula nenga toli sure after every 30 that assurance was not there, but you are sure that you will be paid. So nakolera Nabeeta ku NBS radio nenkolako ku Smart n'ebirala. I worked with that politician. Nendaba experience yaba politician. Ebintu byabwe nga biri diso
embeera bannamawulire bwe bakola tebasobola kugyogerako naye nga osanga tewali process nti wakuze promotion biki oli awo bwotyo stagnation. Bwe maliriza abo ne ŋŋenda nkolera munna byabusuubuzi kubanga mukoda Kim Karisa ku Next Media ye teyali munna byabufuzi yajja mu mawulire nga ze kukikola ng'ekyobusuubuzi. TVM was sent, it was a business entity, and I can tell you, I can testify that in all my work experience, in the 25 years I've spent in this industry, I have found the highest degree of professionalism, ethical growth, ethical setup ku Next Media, that station eya Karisa. Karisa ye yasooka okututerawo system eraga nti omukozi abeera bubi omusaala ogwa Karisa ewa NBS tebagusasula mu nnaku 3 bagusasula mu nnaku 15. Oyingira engeri gy'oyingiramu etegeerekeka teriko gamba mbu mwana waani kola interview jangu ofuna omulimu ogutegeera nti bino byebikuleese okukola Muyanga. Ojja kubanga musomi w'amawulire, ojja kubanga musunsuzi waago, ojja kubanga producer, otuuka ssaawa bwe ziti omala ssaawa bwe ziti mu wiiki owummulamu olunaku bwe luti. Wano ewa Karisa omusaala bw'oba ofuna emitwalo 3 ng'ennaku z'omwezi 15 eza buli mwezi ofunako haafu y'omusaala ogwo. Oleme kukandaalira nnyo ennaku 3 nga gakusumbuwa. Ku nkobero y'omwezi ng'ennaku z'omwezi 28 n'ofuna omusaala gwo. Era abakolayo bakimanyi, I can say broadly, bw'oba okola wa Karisa omwezi ne gutuuka ku nnaku z'omwezi 29 nga tunalaba musaala ku akawunti yo, ndowooza buli omu oba weewuunya. Message eba yazze okukutegeeza nti twagayaddemu katono, maybe ng'olunaku lwatuuse ku weekend nga banka tezikola, but it cannot happen. Era abakozeyo bonna engeri gye nanyulira ku CBS gye nanyulira ne wa Karisa ne growth najja ndi ku ddaala lino. I have never had a negotiation with the State House over my work. Nennabawulira nga boogera abawutta bino ebinga ebimmonde ebirinyire mu mulyango nti ekyamutwala gavumenti yamukolera. No, I left to go and participate in politics nenguyirayo. I don't regret, but I worked well. There is a process of growth. Kati bwenvaawo nendyoka ŋŋenda mu BaBa TV eyo yo ndowooza abo Katonda yabeerabira. BaBa television mu by'okusasula salale tomanya gw'ofuna, tomanya olisasulwa ddi, tomanya by'oteeka okukola byebiruwa. It's everybody for himself and God for us. Olera mbadde mbalaba nga bakaaba ennaku ezo, simanyi babagobye bangi bagobeddwa. Naye ng'ekizibu kya TV kirwa BaBa TV is a strong brand, a very big brand. Omusajja alina ebyuma mu ndoomo, state of the art equipment, naye political management etali mukundi. Era bw'ogenda mu field obasanga abantu abakala TV ne radio z'abannabyafuzi across the country, obasanga mu field be basinga okusabiriza, be basinga okulya enguzi, be basinga okulwanira emmere, be basinga okulwa ku mikolo. Babuuze tukatire mbogenda ku mukolo wetegereze nti ewaki ejaka nti oyo wa BaBa TV nti oyo wa TV bweti nti ze nkugambye nera ze ngenda okugamba ojja balaba. Waliwo simanyi yani simanyi wa media ono omulokole yani bamuyita simanyi Top TV ewa Ssenyonga obulira bigambo nakuzisolooza naye okusasula tebaagala kusasula abakozi bassebo abayina station. Musasula abakozi bannamawulire batufuukidde ekizibu omutindo ogugudde, temubasasula. Bwe muba temusobola TV muziveemu, bwe muba temusobola radio muziveemu, batesobola lupapula lwamale luveemu. Kampuni wala esasula tuzimanyi. New vision oba professional kujja nga yakyuka kati omanya kyokola nti ndi bureau chief, ndi sub editor, ndi assistant editor, nfuna omusaala bwe guti era osasulwa byonna omusaala NSSF n'ebigenda. Amakampuni agamu agasinga n'okusasulira abakozi baterekera ensimbi lutalo.
tuleme kulimba ndu we are celebrating international simanyi journalism, the world press freedom. There is no press freedom in Uganda. In fact government nsinga yali emanyi bannamawulire bantu abasinga okunyigirizibwa neetaagawo omulembe ogugenda okujja gufunvubire gweweeyo gukole buli kimu nga gugenze kutereeza mbeera bannamawulire mwe bakolera. Bannamawulire bafuse ba machinery be basinga obwavu. Bannamawulire bola nga bagaga bavuga emmotoka ez'ebbeeyi baba balina ddiirwa endala ze bakola nga ddiirwa ezo zikontana n'amateeka agafuga omulimu gwabwe. Obalaba wetegereze bonna boolaba betwalina mu mawulire nasakamule ne bawofona opondo taliimu kati okufuna ku bugagga amanyi bwe bazimba ennyumba bavuga emmotoka eyo ng'amaze kubivaamu n'agenda eri. Baddooni Wanyama twali nabo okutegeera kati nti muntu ayingira mu hotero n'alya emmere y'emitwalo 15 ng'eno bavuddeyo bali eri bafuuse ku levonda. Those are political appointees. Genda wane ku parliament wa Chris Obore twali ne Chris Obore ffenna nga tusaka amawulire bwe tutyo. Abasinga bo bonna baalina itwe lugendo baani bonna bowulira okusobola okubaako nekye bafuna eky'omuzinzi tegaali mawulire wabula kwali kwekweka mu mawulire ne wabaawo ebiyita emabega eno ebireeta ensimbi. Why? So njagala tube bannayuganda njagala mutwegatteko bino byenjogera biyinza n'okuvaamu obuzibu kuba abantu tebaagala biwulira naye njagala mutwegatteko mugambe bannabya gavumenti eno naddala ekitongole kya Uganda Communications Commission kikifuula etteeka nti okuwa omuntu license etandikawo kampuni ebyamawulire TV radio abalage first of all abakozi bakozesa be baluwa contract z'abakozi abo baluwa empandiike eziwa abantu abo emirimu bye bakola bye biruwa ensasula y'abakozi abo eri luddawa. Bannange temusasula bakozi emikutu gyawo tegisasula bannamawulire. Bannamawulire baweddemu ensa bannamawulire baweddemu supu tola bonna kati mpulira obala bwe batambula oze kibatwala ki bonna bagweredde mu byabufuzi. Oli bamwede bwa assistant RDC ono deputy RDC oli bamwede bwa RDC onagende mu parliament bonna ekibaddusa muse obadde okimanyi nti bannamawulire abasinga obungi abensa omulimu guno bagudduseemu babale obeetegereze balabe gye bali basse mu Uganda bakasiba nti those are journalists. Where are they? Baddooni Wanyama ba Chris Obore where are they? Eno baavaayo ne baddi kubanga eno embeera mbi ddala. Bannange temusasula njagala omukutu guno n'essimu yange iyo bagibateereddeko bannamale gwe wenna akola ekitongole ekitasasula nyamba mpereza obubaka ngenda ku listinga radio za Uganda zonna ne TV ne ezitasasula abakozi muzimanye zennako obukakafu. Nakola ku BaBa TV navaayo nga manja naye namanya nti bwembeerayo ninda okusasulwa nyiza okufiirayo nazirekayo manja walonanga nti no genda mu kooti genda obawaabire sente zo zonna manja. It is on record 26 million shillings. Naye basebo omuntu akola atya omulimu okumala omwaka mulamba omukozi nga tomusasula ng'apangisa ennyumba asomesa abaana alina okwambala alina okulya abasasula bannamawulire kati be babakozesa field abali ku parliament bagwa mu ofisi ya speaker kusabiriza memupibo bamusanga ku mukolo ne bamwetooloola kusabiriza oli abayise yenna enguzi neefuuka enguzi. So nga tujaguza olunaku lwa bannamawulire olw'omwaka guno 2024 njagala kuzuukusa bannabyabuzi abalina emikulu temusasula ate TV z'abalokole ne radio zo zaasusse manyiiwo 3 ze baŋŋambye nti zo zisasula ndowooza kuliko n'eyokuna ze nninako evidence 1 Namirembe FM eya Church of Uganda ey'e Namirembe basasula muntu aba ne contract muntu ayibwa omulimu mu bulambulukufu. I have tried them. Manyi Dream TV eya Serwadde omusumba Serwadde ow'omundeeba basasula
kasente ke katonotono naye okamanya koza akola basasula ababiri mbamanyi n'omuntu asinga okusasula obulungi mu kisaawe kyabakolera kyabalina bannaddiini abalina zi TV gwe mmanyi asinga okusasula obulungi ye Aloysius Bugingo owa Salt Media. Sitya kukyogera kuba nkirinako bwino. Aloysius Bugingo abakoze ewuwe ne bwova ku mulimu n'ogenda nga kati olwaliwo omulimu ngulekulidde n'ogenda amala emyezi emirala 6 ng'akyakuwa omusaala osobola okusetolinga gy'ogenze. Abo abakola ebyo ate ye Bugingo ye nga ye ayinza okuba n'ebibi ebirala naye ye Bugingo owa Salt Media erwaninga Salt FM ne Salt TV mubamanyi embeera z'abannamawulire abasasula abantu baabwe mu budde abafaayo okusasula omukozi n'okulaba embeera ze abafaayo n'okulaba nti omukozi otegeera embeera ze beyond wano wakkolera n'olaba ne ewaka yo abeera atya alina ki alina emmotoka alina ettaka alina waasula personal growth omukyala ye Aloysius Bugingo yayitawo njagala mukubira mu ngalo nze nzekka sebo weebale nnyo weebalire ddala genderaawo ndowooza seewunya lwaki ne media house yeekuze kubanga reports ezibadde zifulumba ennaku zino zibadde ziraga nti Salt Media kebe radio kebe TV yeeyongeredde ddala obuganzi n'amaanyi mu kisaawe era evuganyiza ddala bulungi nnyo mu kisaawe ky'emikutu gyonna nga toyawuddemu ate bwe kutuuka mu mukutu gw'abannaddiini emikutu egyatandikibwa bannaddiini Salt Media ekulembera ddala waggulu nnyo nga zinenda ziri wansi naye ng'ekivaako ekyo sigamba nti balina kye bakola ekyenjawulo ennyo ekikulu ennyo kiri nti basasula abakozi baabwe bulungi. Bugingo akimanyi ndowooza nga bw'ali pasita kubanga weewuunya amanyi tulina obuzibu bwe tufunye ennaku zino weewuunya abasomesa ebintu nga tebabikola. The Bible yizikira Bible yega nti sasula omukozi ng'entuuyo ze tezinnakala naye n'osanga ezzike ly'omusumba ayina media house omusumba omulambe yasoma nti sasula omukozi ng'entuuyo ze tezinnakala abaana ne bamala omwaka mulamba tobasasula tebamanyi kye basasulwa. Oli man of God, man of God, man of God. There is nothing. There is absolutely nothing in man of God who is not paying people. Man of God where? You are man of devil, man of Satan. Because from you exploiting people, people are committing sin. Abantu bakimanyi wano. Ebo ogenda bakugamba. Era okasobola nti bannaye nafunye omulimu ewase nnyo nga nti ojja kwesasula. Kyekiri mu bantu ga nti ogenda kola ku Top TV bagambira nti naye weesibe bbiri kuba tebasasula. Is a history. Please pay people. Buli munnamawulire wano alwanira genda kola wa Kaliisa. Buli munnamawulire wano alwana genda kola ko wa Bugingo. Buli munnamawulire ayagala genda kola because ne NTV, the Nation Media Group, etwala Spark TV, NTV, ne Daily Monitor. Bamanyiddwa bulungi. Era bwe bategera nti basobola kusasula Dembe FM ne bagijjawo. Because they can't pay. Better close and let people go there and work using them nga temusasula. Government ya wano etukoze bubi nnyo. Government Ministry of Information ICT ekwata ku byamawulire Uganda Communications Commission kubanga omuntu yekka ayinza okuwaliriza abantu bano okusasula bannamawulire obulungi ye UCC abawa license kubanga bamanyi nti UCC ekujjako emikutu gy'olumanyi wano egya TV egya radio bayina kusasula Star Times kusasula DSTV kusasula simanyi Signet bagita free to air kusasula UCC licenses ne balowooza nti okubeera ne license n'ebyuma n'ekizimbe ne frequency ekola TV kimala nga tosasudde bantu. They don't pay workers. Second, so celebrating the World Press Freedom Day this year, we must have a different message. Parliament ya Uganda, Speaker wa Parliament Mukyala Tamong ayina Bukedde ya FM
bonna nti basasula bulungi nti oyo speaker. It's not about being a speaker. It is about omuntu okuba nga asobola okulowooza ku bantu be. N'abeebukeddeyo abakola ku TV ku radio ya Anita Among speaker, they are well paid and paid on time. They actually paid beyond what they work for. Naye mujjaga nti oyo speaker. No! Omuntu okumanya okusasula abakozi be tekyetaaga kubeera waggulu. It's about how that person feels about others. It's about the golden rule. That what is good for you is good for others. Do unto you, to others, what you want them to do unto you. So, omwezi guno gwonna, bw'oba olinayo radio yonna gy'okolera, ne TV, n'emikutu gyonna egitasasula, mpeereza mu inbox yange ku simu yange, approach me. Bannaye tukooye. Baba TV, simanyi Baba Media. Bantu mubasasule. Si kirungi bakozi genda nga bakaaba, si kirungi nga ofuna sente z'ebirango n'ozirya n'ogaziwa n'olya mu hoteli ez'ebbeeyi ng'abaana b'abandi b'okozesa tebasobola dde okulya chapati, tebasobola wadde rolekisi. It's not good. Pay people. Musasula abantu. Nino ofuna amasimu olunaku ne gakusumbuwa mukozi muno, alo omwami Muyanga, nze mukwano gwo, bannamawulire bankubira gy'obeera nze mbakozesa. Eyo ndowooza eryoka akantu, anti omanyi kati gwe okuva ne wagenda ewa muhoozi muli kalekaleko, landlord yangoba mu nnyumba, omwana yeetaaga x-ray, mange yafudde, omwana ali bw'ati. Bannamawulire basabiriza, bannamawulire baweddemu supu, bannamawulire baweddemu ekitiibwa okusabiriza, naye ng'ekibasabiriza tebabasasula. Bakeera ku TV zaabwe oba ku radio, najjayo kalikoda, najjayo kamera, n'agenda yeeyiye. Okweyiya kitegeeza ki? Nti abo bagenze okusakamu amawulire baalina okusaba ekimubeesaawo. Kati mbuulira, asobola atya okulwanirira omukazi ono omukadde gwe bagoba ku ttaka ng'omugagga amugoba, agoba ono omukadde amuwadde miliyoni? Yeti mu mawulire ateekwa kulwanira ono omukadde agobwa atalina ddoboozi. We are a voice of the voiceless. Now we are a voice of the voiceful. Naawe kitunulemu. Ono agoba omukadde ku ttaka nga nti obukadde bwe buno bubiri. Ono gwe bakoba ku ttaka mukazi watu munaku talina kyayina. Era njagala kwebaza professionalism ey'abannaffe. Omanyi buli media house wano ekola mu ngeri ya njawulo. Bukedde yesinze okola community appeal, okudduukirira abantu bonna abayina ennaku balaba ku Bukedde banzibyeko ettaka lyange, Namwandu bamusise biki ebyo. Bukedde ndowooza yakikola by policy, efaayo nnyo okubissaayo. Emikutu emirala siziraba nnyo, siterozo bweziti ezabagigiriziddwa wala siziraba. Naga nti njogera byendaba era byentegeera, I don't care. Siziraba ewalala. Muyina gwe mulimu gwaffe nga bannamawulire okulwanira abantu abatalina ddoboozi. Naye tuweddemu supu. Kanisa agitaddewo nga saako radio. Tebasasula bakozi. Gwe wange weesasula mu ntegeezi. Abasumba bo balowooza nti kasita obeera nga bo baweereza Katonda, naawe ojja kuweereza Katonda. Omanyi tulina ekizibu ekiri mu ggwanga lino eky'Abannayuganda okugaana okwetegeerera. Bannayuganda bagenda ne banyiiza, ne lwaki bo tebategeera? Omusumba bw'ayagala okugula emmotoka ng'abaga nti munsondera ow'omutwalo ow'ebiri ow'ataano. Bw'omuga nti musumba nange njagala okugula emmotoka nti fukamira nkusabire, waakalya. Nimwe mutegeera n'ekikambu, what is this? Omuntu n'abeera omusumba ng'ayagala emmotoka, omusumba ng'ayagala okuzimba ennyumba ye, omusumba ng'ayagala okuzimba ekkanisa, abagamba musonde n'abawo ne bbaasa, ateekamu omutwalo, ateekamu ebiri, ateekamu esatu, sasula ekimu ekyekumi, sasula ekyeweebwayo, sasula bino byonna, ne muzisonde ezizimba. Naye gwe bw'oyagala okuzimba ennyumba oba okugula emmotoka naga nti fukamira nkusabire.
lwaki yayogera ne kana yabimusabye direct naye mmwe mutegeera lunaku ki? What type of community is this that we have? Nalinga wali ewa Bujingo nga yabagoba omusumba nakkiriza abantu okubeera mu kkanisa okumala omwezi mulamba waliwo omuntu agenze mu kkanisa nga buli kumakya abeeraawo ekiro ne basaba asiiba mbu pureyawule nga tavaamu. Bujingo akeera bagoba kasita mumalala nkyawa mutuuka ku Kananirandi nga tewali muntu wadde n'ogu ne mumala okusanga nti kati mmaze basabira mugende munoonye omukisa genda okole tulabe omukisa gwenkusabidde oba gunaakola. Embuzi endala zikuuma bukuumi bantu awo beetooloolera. This cannot be our country. So press freedom eya 2024 tugimakinge na kusasula. Uganda Communications Commission must act. Emikutu egitasobola kusasula abakozi mugigale, license muziwa abalala, close them, they can't pay. Omuntu aba atya n'ekitongole ng'abanja emyaka 2 bawandika juzi nsonga bawandika bali musimanya bali mu simanyi BaBa media bawandika bategeeza ng'omuntu abanja sente za November za mwaka guli ninga kyakola. Musasula abantu mulabire kwasasula obulungi waakiri abantu bawa akantu akatono because ekiri mu Uganda tewali muntu asobola kusasula sente zimala. Sasula akantu akatono naye nga abantu banaakafuna. Why do you yampitawo ye yali ani mbajjukira yali ani yali ani ono TV ono bamuyitanga ani omugagga Kabangala oba bagitanga batya ye STV something of that nature eyampita nagamba okunsasula nagenda ku ewa yani musajja yani oyo yali omugagga oyo STV nangamba muyakonze nemugamba nti ojja kunsasula million 6 buli mwezi 6 million per month nja kukola je okay naye osobola kunsasulako emyezi egi 3 nga kiri mu bwino nengenda omusajja oyo Kabangala n'abala million 19 n'ekitundu zaali sawa na za kiro sawa 3 ez'ekiro tajjangu ono ne sente sawa 3 n'abala sente azinkwase mwenga nti naye nzitwala to signing a contract. No, don't worry. So listen to Jakuda, you can come tomorrow, but the other day we do a contract. Sente nazireka Kabangala. I left the money naga sola kutwala senga tekuli contract. I don't take the money. Milioni 19 mu emitwala 5 mbuza nazimulekera munganga no. Sagala kutwala sente murundi gumu. Ngati sijja kuddamu kufuna. If there is no contract of employment, nalekera omusajja bamuyita Mbuga. Namulekera sente mu ngalo milioni 19 n'ekitundu nazireka nga system because I couldn't take money without a contract. Lwaki temuwa abakozi contracts? Lwaki mukozesa abantu bemutasasula? Lwaki ekisayi ky'ebyamala kifuuse kya busiru? Mwami balieku really BaBa media BaBa group eyo bwacha bazinga nga yetasasula abakozi really television eyo bwacha bazinga nga yeina omukozi akoze okumala omwaka mulamba nga tafunanga ku sente tuba tukola ki? Musasula abakozi Top TV pay people bayinza okutya okubagamba mu basasule bannamawulire abalungi bagenze batandise kutandika mirimu gyabwe emikutu gyabwe gye beekola online bavuddeyo si lwa butayagala kukola naye temubasasula embeera bannamawulire mwe bakolera mbi ddala bassebo ne banyamwe betuweereza muteekwa okuvaayo mutwegatteko twanire eddembe lyaffe mutuyambe mutugambe ku basajja bannabyabufuzi mutugambe ku basumba batatusasula mugambe basasula tunulira mu nnamawulire kubanga njogera omanyi bannamawulire bali tunulira mu nnamawulire muliraanwawo oba mu nnamawulire mukwano gwo oba mu nnamawulire akuliraanyo olaba embeera mwali basula mu buyumba basulanga mbizi bakera ku makya basamba mbu baserebo eyo serebo akola ku TV lebe eyo na serebo akola bwati landlord amubanja abaana tebasoma tasobola kutambula. Government must streamline this. The Uganda Communications Commission and the Ministry of Information and National Guard must come in to help. Parliament must come now. Madam Speaker Anita Among, the people who work for your media house are paid very well.
The people who work for your media house are paid on time, Madam Speaker. The people who work at your media house, there, are very happy. But the people who work for other media houses are not paid. They are grassing. They are living in quality conditions. Madam Speaker, I want to appeal to you. Prefer over Uganda Communications Commission to give you information about the remuneration of staff in media houses in Uganda. Do they have employment contracts? No. Do they have salary scales known? No. Do they pay their NSSF? No. Do they get their pay as you earn? Never. Any internal training? No. Internal system of promotions? No. Banabyafuza abo politicians who own emikutu. Others are working for sex. So langa balabati okwogera njagala bagamba. Bannamawulire mu Uganda be bantu abasinga okubeera cheap. Babagula buguzo okukola ebyobusiru because they are working for people who don't pay salaries. Mutuyambe basasulwa abantu. Tewali akukaka kukozesa abantu batasobola kusasula. Gobangoloza ntosobola kusasula. Kozesa mukazi wo ne kitaawo. Manyu TV station ono gyebayita HGTV ya Musumba Dewo Semakula eri Maganjo. Nagenda ngani muyangaze nsobola abakozi babiri TV namba ina abakozi aba babiri bosobola bosasula. Naye noleeta omuyole wena n'ogaziwa I have a TV kyokka sente muzifa ne musoloza mu birango but ne mugenda temusasula. Stop mwononye profession yaffe as we mark the World Press Freedom Day of this year. I want to appeal to media owners, especially politicians and pastors running media houses. Please pay people. It is godly to pay people. The Bible says sasula omukozi ng'empyo zitezinnakala. Neza abasumba ba Uganda mbeewuunya be bandibadde ekyokulabirako. Musasule. Bentegeddeko mbagambye tebasasula. Gende Busoga olabe ekiriyo. Lady eziri abanamale be Busoga bazunganga measles bwe bati. Bwe bala politician alina ku sente. Ne bamwetulako bazunganga balinga mbwa. Ziringa nsobola ku mulambo bweziti. Why? Abantu abamu batya n'okugenda ku talk shows z'amaradio. Olukulaba batinga bonna ne bajja ne bakusaba akusabeza ennyumba akabeeza egundi mulimba basumba kiba kankome wano nyiza n'okuyitira for God and my country.